Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero gye tulaba ensiika gy'osiikamu Kyipusi. Kyipusi tugenda kuzijja mu bumondo obuzungu. Tutandike okubeera nga tubuwaata. Kati bw'oba owaata k'omala okuwaata mw'ogenda okukasuula teekamu amazzi nga bw'olaba nga bwenkoze. Kwegaba kano k'omala okuwaata kasuule mu mazzi, kiba kikulu nnyo bw'otyo nga bw'olaba. Kati bw'omala okuwaata obumonde bwaffe beera ng'obwoza bulungi n'oluvannyuma beera ng'osalaasalamu Kyipusi. Ezo ze bayita Kyipusi. Zisaleesale bw'omala ozisalaasalamu ziteeke ebbali zireke zikakkana amazzi gaggwemu. Beera ng'oteeka essefuliya ku kyoto n'oluvannyuma yiwamu butto nga bw'olaba. Butto nguzeeyo wa 370 agenda kusiika Kyipusi oba obumonde obw'1000. Kati butto wakyamuka n'akyamuka bulungi beera ng'oteekamu Kyipusi zaffe nga bw'olaba, oba teekamu obumonde bwaffe bwe tugenda okuggyamu Kyipusi. Buteeke mu butto. Beera nga just obutereeza tobutabulamu nga wakabuteekamu, butereeza nga bw'olabye buleke butokote bwokka. Gwe buleke butokote n'oluvannyuma funa ejjiiko erimu obutuli wansi beera ng'obukyusa. Kyipusi zaffe zikyuse bw'otyo, kola bw'otyo nga bw'olaba. Kale kijja kuva eri gwe. Oba oyagala zikaze osobola okubeera ng'ozireka mu butto ne zikala. Bw'oba toyagala zikaze osobola okubeera ng'ozigyamu zibeera ziridde bulungi nnyo. Osobola ozikeberako okanyigako tekiba na buzibu. Mulimu abaagala ezikaze ennyo ozirekamu ne zikala. Kale zizo ziwedde okusiikibwa Kyipusi zaffe. Kyipusi nnyangu nnyo. Just ky'olina okukola ekisooka buttaakyamuke bulungi. Ekirala bw'omala oziteekamu tozitabulamu zireke zitokotere mu butto. Kwegamba opima eddakiika zonga 2-3 kisinziira muliro gulimu. Beera ng'ozikyusa zijja kuba zikyuka bulungi nnyo, tezigenda kwonooneka. Buli bw'ozitabuliramu oba n'oziteekamu nga butto takyamuse zigenda kufuuka ebimere, zijja kutuka zikulema okusiika. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.